Manya Kyaggwe beeye bungi ku kisaawe kya Bishop Senior Mukono okulaba nga babeerawo nga Kyaggwe ewangula omupiira gwa Ssese nga babati abawagizi batandise okulaba nga bajaguza wamu n'essanyu nga bakayingira mu kisaawe kino. Bangi baze n'endongo era nga obweddanga Munnakyaggwe waali azina amasejjere. MC Swagger. Somebody will be putting about to go. I was a man who saw I could have been got it. Just one. What, just one. Utani Kirewo. Lava Basirikale ba Kyaggwe. Lava Bakuba Infantry ya Kyaggwe. Bano basaga tugenda baga ya Bugaya. DJ Matrix opening doors to new musical dimensions. Wano we malaloza. Leta abatukutuka abalole. Leta abasesa abakabi basanyusa. Sinamungu omusezaawo. Sinamungu omukunjaawo. It's DJ Matrix opening doors to new musical dimensions. Ajati Aisha yigide. Akayuluka ajati Aisha Banachagwe. Ajati Aisha the general. Chagwe. Banachagwe tuibe mu wetu tuwama. Achagwe. Kotiko. Achagwe. Eyafe. Achagwe. Kotiko. Achagwe. Eyafe. Ikelele MC Swag. It's DJ Matrix opening doors to new musical dimensions. Star Events.
abasinze okusanyuza abantu ku kisaawe kino ekya Bishop Senior bwe baadde bafaava nga bagenze basembeza abantu bonna abazze ku kisaawe kino okulaba nga babeerawo n'essanyu eppitirivu nnyo era nga bano bwedda bayimba n'ennyimba ez'eddiini wabula nga zino bazitaddemu ebigambo by'ekyaggwe so gwe munakyaggwe bino byonna oba twasodde biraba fekano akaseera olabe biki ebadde ku kisaawe kya Bishop Senior nga Kyaggwe ezannya ne Ssese. Omupiira gwali gutandika Ssekiwoowu Vincent Matovu bintu bizibu wamu n'abakungu abalala bagenze ne balambula enkalala z'abazannyi ne bababuuzaako era wano endiba n'etandika nga Bannakyaggwe bakuba enduulu ey'oluleekeleke okulaba nga bawagira essaza lyabwe okulaba nga lifuna ggoolo lisobole okuwangula Ssese era wano mu kitundu ekisooka Kyaggwe yasobodde okuteeba ggoolo yaayo eyasookedde ddala Bannakyaggwe ne babula essanyu okubatta. It's up and down.
era omupiira wagenza okuggwa nga Kyaggwe ewangudde Ssese goolo 2-0 era wano Ssekiboobo omumyuka we owokubiri Fred Katende alina ensonga ziyagambye bannakyaggwe obutaggwamu maanyi laga bongeremu amaanyi ku luno Kyaggwe alina okuleeta ekikopo omulundi gwali ogusoose. Erinnya Katende Fred omumyuka wa Ssekiboobo owokubiri njagala okwebaza Mukama Katonda olw'obuwanguzi buno bwakuwadde mu first leg ya quarter final nga tukubye Ssese goolo 2-0 eziri convincingly ezitawakanyizibwa. Nsuubiza bannakyaggwe nsooka kubasaba bannakyaggwe mujje twongere okwagala omupiira twagale enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka tutuukirize ekigendeerwa kye eky'okugatta abantu n'okuba wakusanyu eryawamu. Mujje muwagire ttiimu yammwe buli alina ky'ayina ffe tukyaniza. Ssekiboobo ow'ekitiibwa Vincent Matovu atudde mu ntebe era alindiridde buli muntu aleeta kyonna ky'ayina okusobola okuyimizawo ttiimu yaffe. Tubasuubiza bannakyaggwe ne sekendi leegi gye tugendako Ssese tulina okugiwangula naye omupiira gwetaagisa kukolera wamu. Mujje tukolere wamu tugende Ssese nga tunywedde ng'abaana balamu basobola balidde emmere emala ate nga n'embeera zaabwe n'ensako yaabwe tugikozeeko naye byonna Ssekiboobo asobola okubituukiriza nga tukolera wamu. Ekikopo tukibasuubiza tulina okukireeta ennambole nga Katonda oyo ye mubeezi ayi Ssaabasajja Kabaka wange. Twangudde first leg ne goolo 2-0 ekyo kitegeeza gye tugenda Ssese twetaaga akabonero okulaba nga tukwalifayinga. So tusuubiza bannakyaggwe obuvumu bwe mulabye n'enteekateeka ennungi okulaba nga tusobodde okwongeramu abaana ne bakooki. Tubasuubiza tugendagenda Ssese okufunayo akabonero oba obubonero obusatu. Kyaggwe weetuuse mu Samu erimu tekyasobola kukuba ttiimu yonna. So tubasuubiza nga Ssekiboobo abagambye tugenda kweta ekikopo omulundi guno naye nga naffe twetagisira mu bannakyaggwe musitukiremu mujje mukwatire ku Ssekiboobo okulaba nga obuwanguzi buno nga bannakyaggwe ffenna tukolaki tumusitukiramu. Tulabye olwaleero omukisa tugulina Katonda ali mabega waffe erifa lyagabye penalty naye era Katonda n'atuyamba omwana n'agikuba ku kikondo giraga mikisa egy'obuwanguzi. Ffe nga batudde mu mupiira obuba buwanguzi omupiira ekuba ku nkondo okwo manya obuwanguzi webuli. So tubasuubiza mujje mu bungi twewe Ssese tukomewo n'obubonero obwo busatu nga tuva mu kibinja nga tuva mu quarter finals aye tulume semi. Ye omuteresi w'Essese agamba bwe kimu baakikoze okulaba nga basobola okumegga Kyaggwe wabula byagaanyi n'agamba bagenda kulinda Kyaggwe Essese eyo gye bagenda ogikolerako obulabe. Amanya obubozi walusinga ebiriisa tulozeza omupiira ogusooka gwa fasire egy'eggoolo 2-0 kyebikakasa bulungi nnyo ensolo tuzirabye tugenda kuddayo twetereze omupiira legunda bakubwa tusobola okutwala ewaffe bajja waka tusobola okutandika results naffe tukuba ggoolo 2. Kiki ekigaali mu mupiira gwe gwe kyolabamu ekibuzeeru? Olunaku olwaleero tuganye okombatinga chances zaffe kyetuziddeko okusinga omupiira. Bannasese basuubiza ki? Bannasese bajje mu bungi nga tuli ewaka tujja kuba omupiira. Gwe Munnakyaggwe wenna bakukunga okulaba nga owolekera ttiimu yo Ssese ku lw'omukaga lwa wiiki ejja okulaba nga Kyaggwe esobola okugyamu Ssese ku kisawe kyayo olw'okubanga mu kaseera kano Kyaggwe yeekulembedde Ssese ne ggoolo 2-0 nga Ssese erina okuba Kyaggwe ggoolo 3-0 okulaba nga eyitawo oba si kyekyo okukola amaliri ag'ebbiribbiri balabe nga bagenda mu bunnya. Gwe Munnakyaggwe tukwagaliza olugendo obulungi weesoboleyo okulaba nga obolekera ttiimu yo mu kulaba nga egenda Ssese okulaba nga efunayo obuwanguzi.